story time. Omuwala gwe nali nkola naye baamugjamu ensigo. Ngenda kubanyumiza. Naye okimanyi nti osobola okukola awantu ng'olina bakozi banno oba mukozi munno n'abeerako ekimutuukako n'otamanya n'otegeera nga kimaze n'okubeerawo nga tokyalina ky'oyinza kukola. Awantu we nali nkolera twali abakozi nga 7 ku 8 mu kikomera kimu naye nga tukola mu apartments za njawulo. Nga omanyi nti abo abantu batera okuzimba ennyumba ne babeeramu bonna nga family naye nga baawula apartments. Kati ekikomera mwe nali zaali kalina 2 nga mulimu ne kalina enkadde 2, empya 2 n'enkadde 2. Kati enkadde ziri emu nga abakadde abazaala mukama wange baali bazifuula emu ffumbiro endala store. Kati nga kalina zino 2 kwaliko za apartment nga mukadde yakwata apartment ezo naawe abaana be abalenzi bonna. Kati ne bawasiza omwo. Kati mwe twali nga tukola mu apartments. Twalimu abakozi nga 7 ku 8. Twasooka ne tubeeramu Abannayuganda twali 2 n'Omunnakenya n'Abannakenya 2. Omu yali akola wa mukadde ng'omulala yali akola ku fulo ey'okubiri kubanze nali ku fulo ya wansi. Then nga mulimu n'Abasirilanka. Twali abakozi nga 7. Kati omukozi Omunnakenya eyali akolera maama oba abakadde abaali bazaala mukama wange omusajja, ye namusangawo yakola emyaka 2 n'emyezi 9 n'amala n'addayo e Kenya. Era nzijukira omuwala oyo abangoberera ku TikTok nali mupostinzeekokko nga ndi naye. Kati bw'agenda omuwala yamuddira mu bigere yali Musirilanka. Omuwala oyo n'akola. Yali yakakola omwaka gumu n'emyezi egigwamu naye ng'atandise kubala bubazi myezi okudda ewaabwe Sirilanka. Omuwala oyo lwakya lumu ekyaliwo eggulo limu nga tebannamutuwala mu ddwaliro kozi yasooka n'alwalamu kaawo ennaku 2. Nengenda nayo ne mulambulako nga mmanyi bye bya bulijjo. Kati enkeera lwe bamutuwala mu ddwaliro baakola pate akawungeezi. Ne bakola pate ne basala keeke. Ze n'endowooza bye bya bulijjo ewa mukadde kuba bo mukadde yali ku kalina ndala nga naffe tuli ku kalina ndala naye mu kikomera kimu. Kati bakola pate kwolonza omanyi nali ebyo ebyokwetwalatwala nnyo ewa mukadde nga nabejjako bwe nagendangayo nga baagala okola emirimu. Kati ate mukama wange yali omukyala awuliriza ng'era kye mugamba kyekyo kozi natuka ne mugamba nze najja kukola mu nnyumba emu sajja kukola mu nnyumba 2. N'abivaako era nga wabeere wa mukadde takyampita gendayo nga nze ngendayo oluusi lwenjagadde oba nina bye ntwalayo oba nina bye nnonayo. Kati kwolwo baakola pate ne basala zikeeke bonna baakuŋŋaana nga famire n'abawala abaali baafumbirwa baatambula ne bajja. Kati enkeera zibeera mu ssaawa nga 8 ng'omukyala ŋŋamba gundi nnaali mu ddwaliro omuwala baali bamuyita Chitra. Nga ŋŋamba Chitra ali mu ddwaliro bamulongoosezza n'atya. Ne mugamba bamulongoosezza. Lwaki bamulongoosezza? N'aŋŋamba nti baamututte mu ddwaliro ne bamukebera ng'alina obuyinja mu pancreas. Ndoza pancreas oba ke kawago ndowooza. Kati mbunga ayinamu obuyinja. Mbu yayinamu obuyinja. Kyekyali kimulumya olubuto kuba omwana ono ezo ennaku 2 yali agamba olubuto lumuluma.
kati kwolwo lwe basala keeke ndowooza ekiro lumutabukira bamutwala mu ddwaliro. Omwana bwe yatuuka mu ddwaliro olwamutuusayo ne bamukeberamu ne bamugamba olina osimanyi obuyinza ojjandoza kaali kawago. Ku kawago n'akalulwe kwebyo ebibiri waliwo kye batera okugamba mbu simanya gakagenzeemu obuyinja simanyi biki oba kaki mu lubuto omwo. Naye nzijukira nga akaali ka pancreas bwe mba seerabidde nga bamugamba asayininga agenda kuba nti akola ki kati bino eno paati aginnyumiza akomyewo nga mugamba asayininge bagenda kumulongoosa. Nga bw'omanyi abantu abo abasirira nka nze simanyi kiri ku bantu abo yakkiriza nga tasoose kwogera na ofisi nga tasoose kwogera n'abeewaabwe nga bamulongoosa. Kati akomawo nze nga neeraliikiridde dda akomawo ŋŋendayo okumulaba nga baamusaze lwaki ŋŋamba nti ensigo ye baagituwala nina kwensinzirira. Mukama wange omusajja yali mulwadde wa nsigo ate nze mu contract yali yasooka eya 2 years saakimanya nako. Kati bwe naddayo omulundi ogwokubiri waliwo eddagala lye baali baleese awo middoddo mukama we nga ŋŋamba bifumbo mayinza nali open n'omukyala nga mbuulira buli kimu. Naŋŋamba baba mulwadde ensigo natya. Kati bwe baŋŋamba nti oli bamututte mulongoosa nze obwongo bwaddukira ne ŋŋamba ensigo teziruwona. Omwana yakomawo nga baamusaze emisale 3 ku lubuto. Emisale 3 baamusala wansi wano wansi ng'ew'ekkundi ne bamusala ne mu sides emisale emirundi 2. Ekyanneewuunyisa omwana bwe yakomawo okuva mu ddwaliro yabeerawo ndowooza wiiki ng'emu ne bamugamba tugenda kukutikka oddeyo ewaka ojjanjabibwe then bw'onooba owonye ojja kudda. Ne ŋŋamba lwaki tebaamutisse? Ne bamugamba agende bamujjanjabire ewaabwe waanaawona akomewo. Naye olwamujja mu ddwaliro wiiki emu bannange bino bye njogera abaana be nali nkozera nabo babimanyiiko. Waliwo Munnayuganda by then bo baali bavuddewo ng'aseemuse ne mukama we kuba yali akolera sister wa bossi wange. Yaso omuwala yali yafumbirwa n'anobayo n'adda ku lujja. Kati oyo omuwala gwe bayita Omunnayuganda yali akolera oyo omukyala. Kati baali bashifutinze nga bagenze awalala ng'omukyala apangisizza era emboozi eno agimanyiiko zo tabeerabeera nnyo ku social media. Waliwo n'Omunnayuganda omulala eyali akolera taata wa mukama wange genda banyumirizaako ndooza mu vidiyo eyavuddeko oyo muwala naye emboozi eno agimanyiiko. Era nze mu kutya okungi namulekayo namulekayo n'omulwadde namusooka okudda ewaka. Mbe mbabuulira mazima omulwadde namusooka okudda ewaka. Munnange nga nkomye nga bavudde mu ddwaliro wiiki emu ne bamugamba tugenda kutikka oddeyo ewaka womala okuwona ojja kudda. Nendabira ddala nga baagala kumwegobako mangu engeri gye bamugjeemu ebintu ebimu tayinza okutabukirawo oba n'afa. Kati nze we byangwa mu matu natya ate era byansanga ndi mu nteekateeka egamba mukama wange nti ngenda kuddayo ewaka. Kozi okimanyi nti woba toli mu contract nga wamalako contract yo noddayo e Uganda n'omala noddayo n'okolera mukama wo singa omukolera omwaka gumu aba takuyinako gundi yonna era asobola okkuta nodda ewaka. Ekisinga abamu nti mma temumanyi rights zammwe. Bw'oba ritani kasabosa omukolera wanuya oli waddemba okudda e Uganda. Kati nze byansanga olwedde ndi mu nteekateeka egamba mukama wange nti njagala kuddaka. Naye nze bwe byatuukawo ebyo natya mukwano eyali akipulaninga omugamba omwezi oguddako nakimugamba mwezi ennaku ne mugamba njagala kuddayo kuwa kale namuwa ensonga ate yali mukyala awuliriza. Nze nendeeta ensonga zange ze namuwa nanta nenzireka. Omulwadde namusooka okudda ewaka. Kati byansanga era still nali nina okukomawo e Uganda
nali nina ogenda okola ebibuuzo by'olulimi Olujamani nga certificate office yange Germany eginsaba speed kati nga nina ogenda okukola ebibuuzo eby'olulimi Olujamani ate nga nina n'okukola okwapplyinga visa ye Germany kati byansanga ndi awo mu process nnoonya butya ngenda okunnyonnyola mukama wange yantezereka ngende nkola ebyo munnange omukyala nga akkiriza mukama wange yali mukyala awuliriza nze simanyi mukama yali yanteekako oba feva mu maaso g'abantu bali kubeera ye yanfunira n'omulimu story endooza nagibanyumizaako butya bwe nafuna omulimu so kati nze mukama yali wamu nange munnange nga bangulira air ticket nga nzireeka omulwadde namusooka namulekayo naye nze natya munnange nali ntuuse wakandoza nga wayiseewo wiiki yali emu n'omulwadde ne bamuwa air ticket n'agenda ewaabwe Sri Lanka era bwe yagenda teyadda kati mukazi wattu bwe yawona naddamu okwogerako naye nga yagenda ziti yangamba Kuwait yanga yagenda Kuwait we yawona yabigobako n'agenda Kuwait teyaddayo oba naye yamanya kuba nze namugamba omanyi bw'otuuka gendako mu sikaani bakusikaninge naye ndowooza naye yate yatuuka n'angamba Magi nkubuulire ntya n'ogenda mu sikaani kubanga newe n'agenda mu sikaani ate kijja kunnyongera kutya teyagenda mu sikaani era bwe yatuuka ewaabwe ne bamujjanjaba n'awona bulungi n'abigobako n'agenda e Kuwait naye nga mukwano ng'oli ewaka ng'okimanyiko nti olinawo abantu simanyi mulwadde wa nsigo simanyi mulwadde wa mutima era nze natuuka ne ŋŋamba nti ndowooza lwakuba mu kikomera twalimu bangi kati ate omukadde omukyala oba omukadde azaala bosi wange eyali omulwadde w'ensigo nga tasobola kuleka mutabani waafe kati omwana ono oba ebintu byabimuteeranga mu mmere kuba ate ye teyali nga nze nejjuliranga ng'ofumba emmere era nga mukama wange yaŋŋamba enjala weekulumira totulinda gw'ofumba emmere nejjalya kati nalyoke nga neebegeera emmere yange era nga buli ajja yabegako yagenda bw'ati kati ate oli bwe yafumbanga emmere yagisitulanga byonna n'agitwala jjukira afumbira walala n'ennyumba eri walala kati ng'asitula emmere n'agijja mu ffumbire bweru n'agitwala mu nnyumba omukadde yagaba n'atwalayo essowaani ye ey'emmere n'addayo omukazi wattu n'alinda bamuyite nga bamuteereddeko emmere kati oba emmere ye baagiteekangamu ebintu nga ebyamuviirako okubanga yafuna okulumizibwa mu lubuto bannange mbabuulire tokkirizanga kulongoosa era bw'ogendanga mu ddwaliro ne bagamba nti tugenda kulongoosa ne bateekawo ekirwadde kyonna bagambe kanzire e Uganda si bonna nti babi si bonna nti bajja kutwala ebintu byo naye omulungi tomanya n'omubi tomanya so kati is better nodda ewammwe ne bakulongooseza ewammwe kubanga nze neebuuza lwaki baamusala emisala 3 ku lubuto emisala 3 nga n'abakyala be balongoosa nga bagenda kumugjamu mwana basala omusale gumu ku lubuto basala omusale ogwo gumu ku lubuto era bwe bakusalanga emisala 3 ku lubuto oba bwe bakutwalanga mu ddwaliro nodda engulu nga bakusaza emisale 3 ku lubuto mukwano mukama yasinga okumanya so story bwetyo bwe yali naye bw'otabeera mugezigezi weekanganga mukwano nze namanya baali tebalina kye basobola kunkolako baali tebasobola naye nze kale nafuna ensisi ofuna ensisi n'otya okusinziira ku kyolaba ekituuse ku munno natya ne ŋŋamba bano be bantu b'endimu kati nga mukama wange yamaze okuŋŋambawo kati mpulira omwami n'omukyala bali mu ddiiro
Jokera nze nababeeramu naye ng'Oluwarabu nagaana okuliyiga saagala mirimu egyo kummenya nti woba olumanyi buli lwotuuka bakuyita kola kino kola kiri nga neewunziza ddala nga atalina kyemmanyiimu kuba abantu be nalimu ng'abamu bamanyi Oluzungu, omukyala yamanyi Oluzungu n'abaana abamu nga bamanyi Oluzungu so nga tugezaako kwesa Oluzungu ate ng'omukyala yayagala nnyo n'abaana be bayige Oluzungu era kyamusanyusanga nnyo. Kati nga mpulira omwami bakaayana n'omukyala olwedde oli ali mu ddwaliro bagenda kumulongoosa kati nga mpulira omwami n'omukyala bakaayana ngena okwera mugamba ng'omukyala agamba omwami omukozi owange nedda omukozi owange nedda nga bakaayanira nno ddala oli omukyala yali anjagala bambi newankubadde obumulumulu tebubulamu naye yali anjagala ate omukyala oyo yaliko omukono gwa Katonda kubanza okufuna omulimu agamanya g'omukyala Mukama yagamba era nangamba nkufunidde omulimu bosi wo yoono nampa amanya g'omukyala nga office si ebiŋŋambye nga sibimanyi nako nali sinasaininga na contract kuba amanya ga bosi gabeerako nga tebanaba na kampani kumpita. Mukama nangamba nkufunidde omulimu nampandikira amanya ga bosi wange omukyala amannya 3 era nze natambula ng'amanya ga mukama wange nga manyi office yonna egenda okumpita mbu jangu ogenda kutambula ng'amanya ga bosi wange nga manyi so kati ebyange byali biralamuko amanyi omuntu aliko omukono gwa Mukama ne woba ng'obadde olina ky'omupangira mukwano kiwuguka tosobola kukikola kati naliko omukono gwa Mukama kyova olaba ekintu nga kirimu Katonda omuntu aliko Katonda wanjawulo omweteegera ng'ogambye ngenda kumutematema ebijambiya oluwaleero mukwano n'omulinda ng'ate mukoowe nnyini wagenda okuyita weekwese n'omulinda Mukama n'akwebasa otulo ng'obikooye ne weebaka najja n'ayitawo nga weebase awo genda okudda engulu mukwano ng'oli yagenze dda so eyo story bwe yali sembadde siginyumyangako naye nsazeewo olwaleero nkinyumye bwe kityo bwe kyali so twetaaga Katonda yasobola okutukuuma awantu wonna. Mukama bankomere nnyo atakomera mpeera tujja kubanga tusinkana mu videos eziddako mbeebaza nnyo mwenna abangoberera abaagala mmagi ng'omuntu bannange mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abampeere kye musinga okwagala mweraba.